Abantu abajja okunnambula mu kkomera yali Pawulo Damulira. Ye yanoonya erinnya lya Kadongo Kamu. Erinnya lye bayita Kadongo Kamu. Kadongo Kamu Pawulo Damulira. Yali ya Pawulo Damulira. Era nkubuulira engeri gye yali yiyamu. Soko tumalireyo Damulira yali yiyaate. Yali yiya. Kakati bwe tutuuka e Kasanje erinnya gye litandikira. Kadongo Kamu. Erya Kadongo Kamu. Twali twakubawo nga tajja ne Kyafe abantu ne tubasanyusa. Bwe twaddayo ogwokubiri abantu ne batandika okwogera nti abange abayimbi ab'Akadongo Akamu bakomyewo. Mulina Akadongo Kammwe kano. Abayimbi ab'Akadongo Akamu. Muliwulira? Abayimbi ab'Akadongo Akamu bakomyewo. Ne bagenda nga babuulira bannaabwe. Baluwa tugenda okulaba nga bakuŋŋaanye. Pawulo Damulira gwe nkugamba n'agamba bane mbabuulire erinnya lyaffe erya picking guitarist tuliggyewo tuteekeko Kadongo Kamu. Erinnya eryo twalirondera mu kusaawa ya Queen mu kalitunsi oyo bwe twakuŋŋaananga okukola endongo eyasooka organization yasooka twali awo mu kusaawa ya Queen naga nti erinnya eryo tuliveeko abantu batutuumye erinnya Kadongo Kamu. Kadongo Kamu. Kadongo Akamu. Kadongo Akamu eryo muliraba lijja kuvuga nnyo lijja kuba lya waggulu nnyo gye bujja maaso. Ebirala byonna tubiveeko tukole Kadongo Kamu. Bwe twaveeyo nga tugenda ku regisitaringa Kibiina. Mu URSB? Nga tuwandiisaayo Kadongo Kamu Culture Company. Awo erinnya Kadongo Kamu weritandikira. Buli londa bano mbannaze kusanyusa kanjeyo ebigambo byange. Mukama yeebale yampa okukuligida nga bwensi n'akadongo kange. Sebadduka yali muyimbi yatandika mu 57. Ate gw'otandika mu? Nze ntandika kuyigayiga mu 66. Mu bazinyi baffe mwalimu abakyala naye mu bakyala abo mwalimu omukyala omu ng'azina nnyo amazina amayitirivu. Yali mukyala muganda wa Hajati Lunkuse naye yali muzinyi ye yamuleeta. Akati kirabika Amini ono omukyala oyo yamwagala mu mwoyo. Kwekutusembeza ennyo ate n'atusembeza nnyo. Nava mu kyalo ng'era ndi mwesanyu eyo nzibe Kampala nga mwesunga okukamala. Nasookera awa jjajja yali asula embolago n'ensinziira awo ne nkanfuna akalimu. Bwe nafuna ssente nange ne nfuna akazigo. Wamma ne nkyagala ng'akubye embaga. Akazigo ke nafuna akaalimu empewo ennyogoga ng'ate ne byebikkwa sinnabifuna. Ng'ate mu ttuntu sikabeeramu olwo omusana mwalimu ebbugumu eryantuyanya n'entonya kufa. Yali abeera Lubaga awo. Kale oyo yanjigiriza endongo ne ŋŋenda nga ninako emmanyi. Kitegeeza otuuka Kisubi nga gitawo ina k'omanyimanyi. Nakolanga engatteekatwe nga nina endongo yange. Endongo yange. Okay, kwanirizaako ku mukutu olunaku olwaleero n'enkwebaza emirimu gy'ogezezzaako okuba ng'okola ebitambudde biki abafunye nno obuzibu butali bumu mbasaasideko nnyo baganda bange naye nammwe abafunye ebirungi mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga mutuuseeko ku eryo okukula olunaku olwaleero lw'otuuseeko olwaleero oyingidde amakaago otufunye ekiro ekirungi weebale nnyo weebalire ddala ddala. Buli lwondaba wano mba nnina omuntu gwe nkuvumbulidde. Oyinza okuba nga obadde oludde okuba nga omulaba obadde omulaba naye ng'olina by'omutamumanyiiko. Tugenda kunyumyamu olunaku olwaleero ne muzeeyi wakaazi. Omanyi abantu abakuze tubeebuuzaako mu nsonga nnyingi. Weewaawo. Manyi bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Tusanyusa okukulaba mukama wange. Nange nsanyuse nnyo okubasisinkana. Obulamu bulungi. Obulidde wa? Sibulidde nno wala. Lwakuba temundaba ku mpewo naye nga wendi wano. Mwoli mu Uganda muno mwoli mu Kampala muno? Mwendi mu Kampala naye nga mbeerako ne mu kyalo ewange. Mukyalo ewo yewa? Nze nasikira kitaffe era
amaka gange ag'obusika gali kyalo Kasambya mu Gombolola y'Izirobwe naye ng'oyita Namawojja Luweero district bitambula bitya? Si bibi nnyo. Obulamu bwebale bukuuma. Obulamu mbukuumye okuva mu mwaka gwa 1944 oyingira ensi. Nayingira ensi. Webale bukuuma. Anyway, buuza ku balabi baffe. Bane mbalamusizza nnyo abatulaba mwenna, ntandise okubalaba nammwe okujja okunnoonyereza gye ndi. Kyamagero nnyo bannange gye ndi. Nze Matiya Kakumirizi eyakuba endongo n'emimwa ne gindebera. Omuntu bw'awulira Matiya Kakumirizi kayimba kyakasobola okumujjira mu mutwe awo? Akayimba akasinga akaabakwata mu babiro. Ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza. Soko tukubiremu. Ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza. Tubala kuwulira luyimba olwo tujja nkubuze kyali kuki. Soko tukubemu. Kansoke nkoonemu. Sitera kunyumya nze n'entamatama byendabako Katonda yantondera mukakasa. Leka nsime emboozi abalimu empewo ebaggwemu anti newembeera kabaka ebugo. Mukwano gw'abangi nze nsunye enkobo olwaleero mbalojjere ku nju ze tupangisa. Ennaku yansanga ey'obupangisa n'ekamala Kampala ne mubuna nsenguka wano omusenga wali. Nava mu kyalo ng'era ndimu essanyu ery'obuzibe Kampala nga mwesunga okukamala. Nasookera awa jjajja eyali asula embolago ne nsinziira awo ne nyuka nfuna akalimu. Bwe nafuna ssente nange ne nfuna akazigo. Wamma ne nkyagala ng'akubye embaga. Akazigo ke nafuna akaalimu empewo ennyogoga ng'ate ne byebikkwa sinnabifuna. Ng'ate mu ttuntu sikabeeramu olwo omusana mwalimu ebbugumu eryantuyanya n'entonya. Nga bw'omanyi naawe eby'obupangisa bwe bibeera mu nnaku y'ekisajja naguma nfuna omuzigo naye ate gwansobera nnyo saafunamu ddembe waawo busente bwonnali nfunye era natuulanga ne nkubaganya mu mmeeme ne ndowoozaamu eby'obugwenyufu. Kyoba nnyini nnyumba gye nasookayo yakolima ndabye n'ebisiraani ebingoberera naye bwe neebuuza ku bapangisa abalala nabo ng'ennaku yaabwe zibadaaganya. Bwe nafuna ssente nange ne nfuna akazigo. Wamma ne nkyakala ng'akubye embaga. Akazigo ke nafuna akaalimu empewo ennyogoga ng'ate ne byebikkwa sinnabifuna. Ng'ate mu ttuntu sikabeeramu olwo omusana mwalimu ebbugumu eryantuyanya n'entonya. Lumu nali ndi omwo ekiro neebase ne mpulira nga bakuba oluggi olw'omupangisa. Na papa bannange ate okuba nali ntidde nnyo. Obudde bwe bwakya sabasiibula ne nzirayo ewa jjajja gye nava ne nkanfuna awalala. Nga bw'omanyi naawe eby'obupangisa bwe bibeera mu nnaku y'ekisajja naguma nfuna omuzigo naye ate gwansobera nnyo saafunamu ddembe waawo busente bwonnali nfunye era natuulanga ne nkubaganyaamu mmeeme ne ndowoozaamu eby'obugwenyufu. Kyoba nnyini nnyumba gye nasookayo yakolima ndabye n'ebisiraani ebingoberera naye bwe neebuuza ku bapangisa abalala nabo ng'ennaku yaabwe zibadaaganya. Era bwe bannyumiza nange ne nfuna amaddu mbiteeke mu bbanga osanga tufuna obwogerero. Si bannyini nnyumba bokka be nnina okwogerako naye ne bannaffe bwe tupangisa bwe nanyumya emboozi sijja kwawula gw'osalawo oba nnyini nnyumba oba mupangisa gwenkoonye.
ogenda n'olaba ennyumba bagizimba ng'esikiriza naye enkuba bwejja oluba okutonya ng'etiiriika nannyini nnyumba bw'omugamba kakweddira sasula 5 nja kugikola sebo ne b'osasula abantu bakuno akukuba akalimi naleka ng'era tekoleddwa ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza ezimu ziba nnungi n'ogiyonja nga weeyagala naye ate n'osanga ezitayonjeka wabula bannaffe kye batamanya kyomuntu guno buli omu alina empisa ye bwe bazimba ennyumba ebisenge ebiba bya nsuwo ebikolebwa erudda tebikwekebwa nalina munnange ku nju kwensulanga muwulu ate nga n'erudda awali yeggwala nga bw'omanya abakyala balina ensonyi naye nga bw'abeera n'omulinzi we ziggwawo bwe yakyazanga noono n'afuna nga nfuluma bweru nziruka embaga kale nali nzadde obwana n'enfuna aw'embusa naye nga n'oluusi bujja kundaba ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyinizo zibaweereza bannange bw'owulira oluyimba olwo ebintu ebirimu oyinza okulowooza lwa myaka gino egiriwo kubanga ebizibu byebitusanga mu mayumba ennaku zino era munnange mwaka ki ogwo gwali mwaka gwa 82 we nakubira oluyimba olwo bw'owulira oluyimba lwa 82 naye oyinza okulowooza lwa myaka gino because byebizibu byetulimu mu nnaku era byebiriwo ffe tulengera nnyo bwe tuba tuyiya Katonda yatuwa omwoyo ogulowooza ebyewala era nina n'ennyimba endala nyingi n'empya nina tuyimba ebintu ebijja okubaawo olw'okuba tulaba embeera bw'efaanana oluyimba olwo lujja ku ki oluyimba olwo napangisa mu Kampala muno era empangisa yange yasooka nasookera Katwe ki Katwe si Katwe Kinyolo waliwo Katwe Kinyolo waggulu eri naye Katwe ono ng'ogenda ku White Nile simanyi oba mukyagimanyi bagimenyawo dda ng'ogenda ekibuye awo nasooka okupangisa naye nga napangisawo nga nkolerawo wapangisa nga era ng'okola kyolwo omulimu ogwange gwe nasomera professional job yange ngatto okutunga ekkola empya era nze nazisomera mu technical ekisubi tugenze nnyo ndowooza ozaaliddwawa nazaalibwa Bulemeezi gy'otugambye mbagambye n'ensomero emulajje parish okuliraana oyita ku lubiri ng'ova ebamunaanika oyita ku lubiri lwa Ssekabaka Muteesa n'oluka ogenda emulajje olwo osomye ki kuba mwasomanga sima junior olwo yasomanga junior bye yasomanga ki bingisinza bikulojera naye nga eyo gye nasomera okuva ku Mugigi ffe twatandikiranga ku Mugigi eddiini yo nagisomera emyaka ebiri eddiini omugigi ogusooka n'ogwokubiri buli gumu mwaka era omugigi ogwasooka nagutandika 1952 n'ogumaliriza mu 1953 kakati awo nenyingira primary nagisookera Bukasa akasomero kaali waffe okumpi ne Namojja nga bakayita Bukasa era kitange kakyaliyo yekali kayongeramu amaanyi kitange yali omusomesa waawo katikesi ow'ebyeddiini kakati bwe navaawo ne bantwala n'enzira y'emulagi gye nasomera omugigi natandika P3
naye nga P1 ne 2 nabisomera eno. Kati ate emulajje gye nava mu P5 nenjolekera kubanga waliwo faaza bambi yalinga atwagala nnyo bwe nawulira nti agenze aligayaaza nenekumamu omuliro nawe nokulyolekera eggayaaza nange nenjolekera eggayaaza nentandika ate okusomera eggayaaza nga naye nga nva mu baganda bange balinganga balingalamye ng'oyise emanyangwa webazika Saapulo Kagwa n'oserengeta nda z'abazadde n'olyoka ogenda e Namayina. Omaliriza okusoma maze oyingi ova otya bw'omaliriza okusoma awo ovaayo buviina ojja mu kibuga oyingira otya ekibuga? Saavaayo okujja mu kibuga naye nga sente zannemerera ez'okukadde bange zabalemerera ez'okweyongerayo. Kakati bakulu bange bo baali bamaze okuyita mu misomo egyo gyonna nga bali Kisubi era nabo ne bampaliza okuntwala ekisubi. Ngolwo ekisubi basoma nabo era obanga bamaliriza basoma naye ng'eriyo ne technical okuyiga ebyemikono era gye nayigira engatto nenyiga okukola briefcase nenyiga okukola zino handbag kalonda yenna oyo nemuyigireeyo. Wabikola mulimu ogwo wagukolako nnyo era nze nakola bwe nava mu tteka ekisubi natandikira Katwe ng'okola mu ngatto nga nkola mu ngatto. Katwe awo nabeera n'omusajja nga muyita Magala yali nanyini workshop wetukolera. Kakati mwami Magala tuba tuli naye Katonda nanyamba ekisubi gye nayigira gita eno era faaza eyansomesa endongo. So ogenda okuyiga okutandika okukola engatto nga endongo ngimanyi. Ekisubi ate sokoleke ogenda ekisubi ng'ate endongo ate wagiyiga dde ate era nga ngimanyi ate olwogiyiga otya because ate wagigirira kisubi nagiyigira ogikuguka kisubi naye nga eyasooka okunyigiriza ddala okundaga nti bakwata bati yali Faaza Mugambe yali mu paalishi y'Emulajje paalishi yakutandikirizaako nagamba nti eno nooti bweti era omukulu oyo yakamala kumpi emyaka ng'ena okufa. Yali abeera Lubaga awo. Kale oyo yanjigiriza endongo neŋŋenda nga ninako emmanyi kitegeeza otuuka ekisubi nga gita olina kwomanyimanyimu. Nakolanga engatta Katwe nga nina endongo yange eyo nga tetunajja Katwe ekisubi engatto ng'oyiga engatto ezo kati watoolwa ekirowoozo kijja oddemu okuba oyiga okusuna gita anti yo zaabangayo gita baazikubanga nagiranga nenewungula nenkwatamu akati nalina munnange naye eyankwanga endongo yali abeereyo mu kyalo nga mukwano gwange naye ng'agikuba nagimweyazako bweyazisi nenzija nembeera naye Katwe wano olwoze naye ozimweyaziseko ojje naye Katwe okole ki nkolenga practice mu biseera ebitali byangatto tunaddangayo eka nembeera ku buliri bwange nenkuba gita paka lwe nayiiya ennyimba nga 2 mukama wange ono we nali nkolera Katwe mukulu Magala naye mugenzi yalina kasikuuta nanga nti nja kuteeka ku sikuuta yange nkutwale ku Radio Uganda naawe okwate oluyimba tukuwulire tiyalwa nga nteeka kasikuuta nga tutuuka ku Radio Uganda okutuuka awo siina kyemmanyi nga nkankana. Olwo oli mu myaka ng'emeka? Emyaka gyange gyalinga 19 awo. 19. Oyingire olwo yitandikiriza okuyingira endongo? Tandikiriza okuyingira myaka 19. Abazadde baali bakyaliwo olwo?
bali we bali bw'oyingira endongo eno abazadde tebalina kye tojjukiramu okugamba nti abazadde tebanyigaana naye abantu obuntu bwe bayogera nga toyingira ndongo abadongo bantu batambuze benzi bakola ki owulidde naye nga kitange yannyumizaako ye yaliko mu lubiri lwa Ssekabaka Daudi Chwa era nga yakuba ku ntongooli kugamba akasaayi katambula ne kadda n'ewuwo n'osobola okuba ng'osobola okuyiga konze nange endongo eno nja gikwata nnyimba ezo ze nasula n'enzitwala nasiŋŋaanayo abakozi ba Radio Uganda nga mukyala Iva Kabali Kaggwa yagenda dda ne Kaggwa yennyini oba yali mwannyina simanyi nasangayo Venancio Ssennoga naye yaliyo n'abalala bangi Mukama abamu yabatwala yabayita akati nenkwata oluyimba lwange oluyimba olwo lwe nakwata saaluwulirako wadde n'akatono bw'otuukayo bakukkiriza okulikodinga bandikodinga negitaayo negita yange naye oluyimba tebaalufulumya neneebuuza nti kiki paka lwe batandikawo ebivvulu bya Radio Uganda neŋŋenda neetaba mu bivvulu ebyo nesooka nkubayo oluyimba olutaayitamu olwo luyimba ki bw'ojjukira okubanga lwe watandikirako awo natandikira ku luyimba nti kawala kankubuulire noonya omusajja gw'oyagala gy'omufumbirwe olwafuluma kawala kankubuulire noonya omusajja gw'oyagala gy'omufumbirwe tubanga n'omuganda we ebyokusoma ngo byalema omuwala anabanga embaki ntulina ne ku tteepu lwalikodingibwa batandika okulikodinga kaakati ne bandikodinga olwo twali mu National Theatre mu mpaka kaakati bwe tumaliriza empaka nitudde eka ngenda okuwulira nga ndi ku radio nnyimba abange bannange entumbi yagwa nabuuka abewaffe bonna mu kyalo ne bampulira ng'olwo bakuwulidde bategedde nti yeggwe oluyimba nga balumanyi waluyimbangako mu kyalo kakumiriza alinnye waggulu konze kangendere ddala mu maaso tewali kyakkola munnange nga nfulumya oluyimba olwo kampuni eyakwata oluyimba olwo yali bagiyitanga Recraft Uganda Recraft Uganda yali esangibwa wano ku Sawuliyako wewaali emizigo gy'amaduuka egyo gy'olaba mwe mwali omu yali atunda ennyimba zaffe era oyo bwe yawulira oluyimba teyankomyawo yansitula nandika oluyimba olwo nasooka kulutunda wano nga ku Uganda House bw'ovaawo ng'oserengeta ng'okkirira waliwo awo omwami bamuyitanga Cashmaker muyindi eyagulanga ennyimba kaakati yangulako ennyimba ezi bbiri ennyimba ezo bbiri bansasula siringi 1,000 zombi 2,555 era we nakwata 1,000 ekyo nagukira Kampala Road ewasanandi nengula gita mpya gitolo ogiguze mmeka siringi 1,000 ekikumi kye baakuwa kigulamu gita nakigula mu ndongo kyeza sente ezo ze wasooka okufuna mu ndongo wazizza mu ndongo nazizza mu ndongo tugende mu maaso nzira waka nga nyongera kukola practice kaakati kwe kuvumbulayo ennyimba endala bbiri era luli baagulanga ennyimba bbiri kubanga ejjinja lyabangako ennyimba bbiri ekitegeeza ennyimba zo ziri ezasooka baaziteeka ku jjinja era nasookera ku mayinja zino teepu za luvannyuma ate nkoze binaalibadde nkoletera ne ku jjinja n'oliraga endiraba kokyalirina galina ate gramphone ezo gramphone gye sirina eyange ensi eno ngeri gyekyukakyuka nkitegeera
kakati omukulu oyo wa Recraft Uganda nga neetikka n'omwami twagenda n'omwami omukubi wa beesi bamuyitanga Budala naye ndowooza akyali yeebuwama eyo yabeeranga buwama naye luli ng'abeera mu Ndeeba ne tugenda naye n'omwami omu omukulu ono eyagula oluyimba gwe yatuma eyatutwala twalinnya Akamba baasi Akamba ne tugenda e Nairobi. Ovudde mu kulikodingira wano oyingidde Nairobi? Anti wano tewaliwo recording studio eyo evaamu ennyimba ezigenda ku mayinja. Okulikodinga kwabanga kw'emitale Nairobi. Ne tutolontoka twava wano ssaawa 12 ne tutuuka e Nairobi ku ssaawa 2 ez'enkya. Olwo oluguudo lwa ttaka? Yali kolas. Nairobi yali kolas. Kaakati nga bwe tutuuka eyo tumala okufunawo okusula. Yonna asasula ye yabatutte. Omukulu oli atutte. Twasula akatundu bakayita Kariobangi. Kiyinza kwerabira. Kariobangi. Awo twava ne tugenda mu Industrialia we wali studio gye bayitanga phonogram. Mwe nakwatira oluyimba era n'omusajja eyanteekera kasolo mu luyimba olwo baali bamuzaala Malawi. Obuntu obwo bwonna nagenda nga mbukwata. Yali mutuuze w'e Malawi. Akati ne tuba oluyimba bwe twalumala oluyimba eyo factory eyo nga bwekwata oluyimba yeruteeka ne ku jjinja. Bagenda batulambuza engeri gye bakolamu amayinja. Nenewuunya oli okusala ebbumba bw'ati n'engalo nga ligonda plastic n'ateeka mu kafo ne baleeta obusiyani bubi ne babunyiga kuli bwebu ogenda okumanya oti ng'ejjinja livaamu nga luyimba lusigadde oluyimba lubeera eno waggulu n'olulala ne lubeera eno wansi. Bwanyiga bw'ati oluyimba ne lusigala kuli. Tekinologi oyo bannange bantu bavudde wala. Kale nno oluyimba olwasooka naddayo enfunda nnyingi e Nairobi okutuusa okukwata amayinja gano bwe kwatuka ekiseera ne batandika okugaseera. Ne tugamba tunaakola tutya. Kaakati lwali lumu mu mwaka gwa 77 nali neetaba mu Heartbeat of Africa. Zaali mpaka zaaki? Mpaka zaali si mpaka ne just kuzina. Twagenda mu Black African Festival mu kibuga Lagos, Nigeria. Olwo ani akutadde mu ssente? Ministry ya Culture. Mwakompitinga mwasooka ne mukola competition wano ne babalondamu oba? Twagomoka nnyo wano Uganda yonna ne tukibunanga. Bagenda batugezesa twayiga ebivuga traditional music ne dance owa Uganda yonna amawanga agali mu Uganda. Nze nga nkuba ngoma ennene eyo oluusi amazina engoma ezitali zimu n'engalabi n'amadinda n'entongooli byonna twali ne omugenzi Sempeke ne Muyinda nabeera nabo nnyo. Era safari yasooka twava Kampala ne tugenda Ejjinja awo twaperformingira mu town hall ey'Ejjinja. Bwe twavaawo ne tugenda Iganga ne tuvaawo ne tugenda e Tololo, tugenda Mbale ne tugenda e Parisha, ne tuvaayo ne tusala Nakapiripiriti, Nabbiratuku, Moroto, Kotido, Kitigumu ne tusala tujje eggulu ne tujja n'erira. Bwe twavaawo ne tusala ne tugenda e Moyo, twalinnya feri awo tugenda e Moyo ne tugenda Koboko ne tujja Arua ne tukomawo eno e Pakwaki. Awo we twasalira ne tubuuka e Masindi. Twatambula Uganda yonna paka Fort Gindi Kisolo. Mugenda mutambuza dances era gwali mwezi mulamba. Olwakomawo ne pawa ayitawo ennaku 2 ne tulinnya ennyonyi. Olwo passport ennyonyi muzirinnya baazikoze dda. Passport baali baazikoze ate ennyonyi yasooka nze nagirinnya nva Ntebe nga ngenda Kasese.
ate ennyonyi esooka ogirimye ova entebe ogenda Kasese era eyatutwala mu minisitule ya culture yali Amiini. Kasese wali ogenze kukola ki? Anti nzija mu mulembe ogw'emabega nga Amiini tannajjako obote. Twali tukolera mu Apollo Hotel. Yesangibwawo eyo. Eyo Sheraton kati. Abangi. Kaakati awo twasanyusizanga abagenyi abajjanga mu hoteri eyo. Ne tubeera nga tuli bakozi baawo. Twavaawo ne tugenda ku Uganda Television. UBC. Usaawe. Ne tukwatayo amazina gaffe. Amazina ge twazinanga gaalimu Amaganda na creative dance n'amazina amazulu okuva e South Africa. Olwani agaba trading amazulu. Charles Sonko mwanyina Frida Sonko yayimba olupapula si mupiira. Olidde ebintu biwanvu. Akati bw'atuyigiriza ntugenda tukola UBC. Amiini ajja okulengera gurupu eno ezina amazina ga South Africa. Agamba abange ate bano baawa. South Africa mu kiseera ekyo baali bagitaddeko natti olwa abazungu okusosola mu langi. Era passport gye baakuwanga yagambanga nti tambula mu nsi yonna naye ensi gy'otolinyamu bagambanga Portugal ne South Africa. Ate Portugal yali ekoze ekyo. Awo saakimanya ekya Portugal ne South Africa. Kaakati Amiini n'agamba nti bano abantu babazibikira bannansi baamu tebayinza kulaga bintu byabwe kaneyambise bano bagende mu nsi yonna balage obuwangwa bwa South Africa. Awo netukavaako yali musajja mugezi. Kati ennyonyi yaddako twagirinnya tuva Arua twali tugenda kuziika mwannyina Amiini. Waziika mwannyina wa Amiini. Naye nga twagendera mu mmotoka yaffe ekiro n'agamba nti temujja kuddirayo mu mmotoka tujja genda ffenna mu nnyonyi. Kati olwo mugenze okuziika mwannyina Amiini nga mugenze kuziika nga baani? Abali okumpi ne pulezidenti. Wasembereranga president direct? Twali mu nnyonyi n'atugirayo ebifaananyi nga bwe yakubanga ebikonde nga bwe yawuganga nga tuli mu nnyonyi tuva Arua tujja Entebbe. Mukomawo naye waggulu awo ng'agenda abitulaga. Olusemberera otya president? Mazina gali gakusembeza? Amazina omukisa gugenda otukwata mu bazinyi baffe mwalimu abakyala naye mu bakyala abo mwalimu omukyala omu ng'azina nnyo amazina amayitirivu. Yali mukyala muganda wa Hajati Lunkuse naye yali muzinyi ye yamuleeta. Akati kirabika Amiini ono omukyala oyo yamwagala mu mwoyo kwekutusembeza ennyo ate n'atusembeza nnyo. Era mu ntambula ze twatambula muno twali tuli bayitayo Bundi Bujo ng'agenze okugulawo hospital y'e Bundi Bujo n'atuma abantu ne batwala Madiina muwala waffe Madiina omuzinyi. Era oyo oluvannyuma yafuuka Madiina Amiini. Madiina first lady. Si ye yali first lady. Yalingaawo kuba Amiini yalina abakyala bangi. Yalina abakyala bangi. Akati bw'avaayo akomawo Sonko kwe kumugamba nti okuva leero lekeraawo okweriiraanya abasirikale bano ba bodyguard. Bwaba ali nabo bamusemberera. Amaze okugenda ow'omukulu biveeko. Kati twatambula ennaku mmeka twavaawo ne tugenda e Malawi nga bajjukira ameefuga. Ogwokusatu ne tugenda e Kenya twali mu Jamhuri Park ne Jomo Kenyatta ne mukwatako mu ngalo.
osemberedde president wa Uganda nowe Kenya omukutte mu ngalo. Kenya mukutte mu ngalo kubanga yajjanga atulamusa afe abazinyi. Era batujja awo mugundi Jamhuri Park ne batutwala mu State House gye twali emisana Kenya. Safari yaddako yali mpanvu, twava Ntebe paka Moscow, Russia. Mazina ge gakututte. Mazina kukuba Madinda Ngomangalabi. First experience yeno okulinnya ennyonyi yali etya? Bannange ennyonyi gye nalinnya embereberye yali entwale Kasese. Twagirinnyira Ntebe. Naye nga nagendanga nalimu obugumu naye ng'abantu nga balinnya ennyonyi. N'ennyonyi ezo nali nga nziraba ekikeekyo nga kisuula abapalakyuti wano mu lubiri naye nga yo tugiraba era ndi katwe. Kati okutuusa lwe baatuyita mukulu abeeta bannange olugendo nga lwali luwanvu ate ogamba nasookera omwo mu nnyonyi. Amini yasooka tuyita n'atuweereza emmotoka mpya ezaalinganga Toyota mugongo gwa mbwa oba ogimanyi? Njiwulira. Mugongo gwa mbwa ng'ozikamunye tezinnajja. Ye yatutwala paka Kabaale twagukira mu White Ocean. Performance yasooka mu maaso ga president. Mugenze kusanyusamu ku president? N'abagenyi be. Twava ne tugenda ekisolo ntuvaayo ne tukomawo eri Kasese gye. Bintu biwanvu. Bagamba ogenda kulinnya nnyonyi. Kikyowulira awo? Ate nasula neebase. Ate olaba oba lwali lukisakisa kubanga bwe nali nga nkyali Emulajje nga nkyali mu primary baatuleeta Entebe okulaba kadino eyasooka mu Africa bamuyita Kadino Lugambwa owa Tanzania. Gwe mukisa ogwasooka okulaba ku nnyonyi ogirabako bwentyo ezze ninga nti ennyonyi eyo ndigirinnyamu. Gwali mwaka gwa 59 nalabira ennyonyi ennyonyi yange ogirabako bwentyo nenzirayo nembivaako mpozi mukisa gugenda kujja 71 nentandika ennyonyi embereberye. Era bwetyo mbadde nkunyumiza twagenda e Russia twakola nnyo Russia twalinyiramu ennyonyi 6 mu Russia mwennyini ez'enjawulo. Ani gojjukira by then omukulembeze wa Russia? President yali Gorbachev. 72 we nagendera Moscow. Baba batulinyisa awo ne batutwala mu mabbaala kisigo gonna okuzinira abasirikale. Neeno Ukraine kati gye balwanira. Era natuukayo. Sooka otubuulire ebyo byonna obikola engatto ozivuddemu. Kakati engatto nziyimiriza kali akasente kasinga ak'engatto. Baakusasulanga ssente mpeka buli omu agendanga okuvuzina? Tezaali nti zizino naye buli we twalaga nga baagerekanga ssente zaabwe ne batuwa nga bagabira gurupu namba oba nga bakwata bawanga bakama baffe bo bwe batuuzanga ne batugabira. Naye olumu baatulyako ssente ebyo twagenda e Russia. Abakulu aba minisitule eyo baatulyako ssente netudda ne tugamba mukama waffe ssente zaffe twafunye bwezi. Nagamba mwafunye bwezi nja kubiraba okutwongerayo ffe akafu. Olwo omugamba president Amin yatuyitanga ne tutuula naye. Idi Amin dada twatuula naye nnyo eyo emakindi mu bagitanga President's Lodge Makindi. Nga bw'aba ayagala kusanyukibwamu ng'abayita mu musanyusa ng'atuyita nga mutuulako naye nga munyumyamu. Era olaba ono yennyini President waffe Museveni nakuwa oluyimba e Kanoni mu gita nampita nti jangu luyimba ki?
Mulonda bano mba naze kusanyusa kanje ebigambo byange Mukama yebale yampa okuwulira. Omanyi obwabaawo ennyimba omuntu ng'ayagala awulire kiki ekyayisa Museveni okujja kugamba akugajajamu mukulabi. Buli londa bano mba naze kusanyusa kanje ebigambo byange Mukama yebale yampa okuwulira nga bwensi n'akadongo kange akandekerawo tugere maaso wangera akuyita akugamba akuyita yeetaaga okugira kwe kugira ki Museveni yennyini pulezidenti waffe ono yampita n'ampa emitwalo aga obbaasa mu biseera ebyo nga yakawamba 86. Siyinza kwerabira. Mulafunyeyo omukisa omulala ogumusinkana? Omukisa ogwasooka sigwali ogwo. Ogwasooka twamulabira ewoono gwe bagamba eyattibwa Lutamaguzi. Eruwe Nakaseke. Nakaseke. Lutamaguzi. Kaakati twagenda nze Charles Semakula naye bambi yafa. Yo Semakula yatugamba nga yabeeranga ne Museveni mu nsiko era ye yatutwala. Kaakati ne tugenda ne Robina Nakisozi. Ono waffe ennyinyi. Yanti yali mwanyina Semakula nga yamukubira n'endolo. Nange gye yasooka okundabira era omulundi ogwokubiri kwe kundabira e Kanoni. Mu bonna abaamusanyusa wamusanyusa nze namusanyusa nampita era n'agamba mutabani we yali awo mabega awo n'amugamba ono mwese akwata ebbaasa ne bagikuwa ne bagimpa. Tebyalimu nga byakati nti bayinza okuwa ebbaasa n'eyita bweti baagikuwa direct. Nalina mukulu yennyini si byakukwekakweka. Muzeeyi Matiya Wangi mumaze olugendo lwammwe mutambudde mu ngoma mutambudde mu nsi ez'enjawulo. Okomawo otya ate okudda mu ndongo eno? Endongo nali sigivangamu era bwe wabeeranga muli wakubanga n'endongo? Nkuba endongo kakati ngaawo twagenda Russia ne Sebaduka twagenda naye ye yapafominga nga oluyimba lwe yayimba olw'abayindi. Abayindi engeri gye baatunyaganga wano ye lwe yagenda nalwe lwamuweesa omukisa okugenda wa nga yeebaza Amiini. Ng'olwo Sebadduka alina nnyimba ki z'ojjukira? Bannange oli yali musufu nnyo muffe ffenna. Sebadduka mu kutandika ggwe endongo kale nga by'osuubira Sebadduka yali yatandika dda oba mwatandika mu biseera bye? Sebadduka yali muyimbi yatandika mu 57. Ate gw'otandika mu? Nze ntandika kuyigaayiga mu 66 nenfunye oluyimba olwasooka mu 71. Tegeeza otugenda okugeraganya yalinga taatawo? Yali taata. Yali taata nnyo kubanga eyasookera ddala no gwe tumanyi yali Wamala. Yasookera ddala kati? Eri Wamala. Yasooka okukola ki? Yasooka okuyimba oluyimba ne luwulirwa ku Jjinja. Bijja bitya okugamba nti Eri Wamala yasooka okuyimba ate ng'abantu bagamba nti Sebadduka? Eri Wamala yali wa 55 bwe baggulirawo Radio Uganda. Eri Wamala n'afulumya nabutono amaanyi gaani muggo. Sebadduka yasookera obwabuttimba yasookerako Namwama. Baamusala amatu ng'atunula Namwama okwata ku matu nga nkunku. Luyimba lwa 57 nga 55 Eri Wamala yafulumya. Eri Wamala yafulumya dda. Kiba kuki okubanga bagamba nti Sebadduka ye jjajja w'abayimbi nga Eri Wamala yasooka okulikodinga wano? Anti Eri Wamala yakyuka n'abanga atali mu kadongo kamu. Ky'osuubira okubanga kyajjamu Eri Wamala mu kadongo kamu? Yalaba ye ku lulwe yali musajja yasoma nnyo naga sijja kubeera n'abantu bano endongo gye bakuba ya wansi kubanga ye mu ndongo muno yali amanyi codes anyiga no B flat G minor biki byonna ng'abimanyi naye nga mumukuba bukubi tukulambinga mukulambinga. Kaakati awo
yatweyawulirako kwe kubala Sebadduka wano waddawo Benard Nsubuga Matiya Kyakamala Stanley Kyeranyi abayimbi abalala awo bangi nnyo nga ffe tetunnaba mu jimu ya music kale bwe tugenda okubalaabala mulinga mu jimu n'aba mmeka? Tulinganga baakuna. Ate baani Matiya Luyima be baddako awo. Ate Sebatta naye najja mu kinaana. Sebatta mu kuyimba mukulu kukku. Mu kuyimba kyeŋŋamba. Mu kuyimba nze mukulu. Nze nafulumya 71. Sebatta yafulumya kinaana. Mutambudde okugambira ddala nti kati ovudde mu ziri gundi gyetu eya dansi biki nga bwokuba ne gita noconcentratingira ddala ku gita ogitandikamu akati era omaliriza otandika okolwa ki? Nakitandika mu 72. Kubanga Amini yatugulira ebyuma ebya bandi. Gwe naani? Nze ne Sonko. Anti Sonko yali mukama wange nga tuli mu Sheraton oba Apollo Hotel. Ye yali mukama wange ate ye nga amanyi nnyo music ebya culture. Kati ate nentekamu n'ebya bandi naye ennyimba za bandi. Ate naawo nenjigiramu saxophone. Omuntu eyayigiriza saxophone ng'agiyigiriza Matovu wa Figo. Era nange yanjigiriza saxophone. Era okyagimanyi? Ngimanyi. Nakuba nagivaako gikuba. Nakubanga saxophone, nakubanga clarinet, obulidde ninkuba gita. Kibiina ki kyo mwatandikiramu ogamba nti kati ekyo kye mwagula ebyuma mwakitambuza ne kifuuka ekibiina nga kikuba music ono? Music wa bandi. Yali wa bandi era yayitibwanga Mbuya Jazz Band. Twabeeranga Mbuya. Mu Army. Mugivaamu otya? Army ngivaamu bwe bajjako Amini mu 79. Naffe tebaatuleka bweru. Baabafulumya. Baamanya naffe twali baki basirikale. Era baatukwata. Nze bankwata naye Sonko teyaliwo, yali yagenda dda Kenya. Akabuvuŋŋano bwe kajja ye nadduka n'agenda Kenya. Nze ne bankwata. Era olugendo lw'okunkwata luwanvu nnyo ate olwagala lunaku lulala. Ne bakwata ne bakusiba? Ne bansiba Luzira emyaka egi. Obeera mukomera myaka ebiri ng'olw'omusango ki gwe bakuvuna? Ku detention nga towooza. Kubanga wali oliraanye omukulu. Naye nga tewali kuwoza. Bw'ova e Luzira? Bwe nva e Luzira ne nkomawo ebweru. Nina mukwano gwange nnyo we bankwatira nali mbeera Ntebe. Mukwano gwange oyo bwe nagendayo ne ntuula awo ne nkolako ku ngatta awo ne ndaba nga tebijja. Ne mugamba munnange sirina amagezi gonna kuba obugatto buno bwe mbukola tebulina ssente zivaamu mbadde njagala kudda mu ndongo yange. Olwo nagenda okugenda nga ndeseewo gita, dry gita. Wagisanga? Endongo eyo nagigula mu New York. Yali ndongo yange. Nagigula New York nga weeri mukyala wange yagisigaza ng'agiterese. Oba obudde ofunye n'omukyala? Ntibuzi omukyala tetutegedde engeri gy'ofunye mukyala. Katonda wange. Mu ngoma mwali muwajja omukyala? Omukyala namufuna ne muwasa. Embaga? Eyamenya ebitooke abazinyi ne bazina n'ebidaala ne bigwa kubanga abantu balinnyanga okukakana ku ddimwa. Mwaka ki ogwo? Gwali mwaka gwa 71. Omukyala kyaliwo? Omukyala ndi naye. Ye mukyalawo kati? Naye ali mu ndongo muno? Ali mu ndongo era ye yayimba. Oba omanyi oluyimba lwa mukyala Nagujja? Mukyala anti mukyala Nagujja bali mu babiri kati vidiyo eyo ntera ogikuba naye Nagujja wanjija ng'olaba omusamba bwe gutudde. Olwo yajja n'engoye n'agamba ali wa mukyala wamu n'omuganza engoye zizoza. Ye maama w'abaana? Ye maama w'abaana. Oli omulala eyali ebbali yalabikanga mukyala muto
oyo waali tuli naye naye nga yali muzannyi buzannyi ate nga naye ono yalina kanwagi ono yina kanwagi ate n'oli yina matovu bamama bange bamama bo okay omukyala omukulu yasigaza endongo yasigaza endongo bagenda okunzija mu kkomera endongo yange ngangirina bwe nagisanga nentandika practice kwegamba mukwano gwange oli eyanyamba ennyo ne mugamba nsalirawo ku magezi tufune okubuumayuma tusobole okukola gurupu olwo ekiruyirwi ekize nagamba kale waliwo omwami awo yali mukoddomu we ng'akanika tv n'amplifier awo n'agenda anoonyereza amplifier n'agifuna n'afuna n'obuzindalo butono nnyo okuva ku ttaka nga kakomana ne kanne waako n'afuna n'omuzindalo omulala gumu ogwali gwatika ennyo n'aleeta emizindalo esatu n'amplifier bwe nabigezesaamu ne nga nti wano ntandise olina ebyuma gitaayo gyeri ewaka era gitaayo yali ng'eno dry nga si amasannyalaze naye nze natuula nenoonya waaya mu butransforma obutono nenzinga gundi eno pickup nengizinga nenfuna female pini nengiteekako noleka ogiteeka ku amplifier ngenda okkakkana ng'ofulumiza esaawo nga njatika amagezi ago bannaye kuba bonulira ku ssaawa eno omwana omugamba nti jjayo giteeno noonyereza engeri gyosobola okukola piika si kyangu efune eddoboozi erijja ate weewuunyize ne microphone yasooka twajja mu muzindalo gwa rediyo kati tulina sente zigula microphone mwajja mu muzindalo gwa rediyo zino gundi zino baziyitangani zimakula nga zimakula butono era omuzindalo oli yagukwatiranga wo ne gukusiikiriza wano ng'oyimba oyimba naye nga omuzindalo guli wano abakulengera agukutte oyimba muweyagala okutunula eno endongo nga yali yakabi ekibiina ekyo bwe nayita bannange nze nabayita olwoyitaani nayita waliwo Joseph Kiwana tewamumanya Kiwana namuwulirako yali azaala Kinene taata wa Kinene Michael bawa maama Kine Kine Kiwana waliwo gwe naliko gwe talinayo wano ku show naŋŋamba nti yatandika okuyimba Kiwana oyo yamuteeka ku stage baalina ebbalamu baali bakolera weewaawo yali mukujjukujju nnyo nemwagala Kiwana nnyimba kize yayimba emirambo gyegolodde girwana buto egyemulago oyimba lwawulikika nnyo olwo kaakati nali mpita ayita mu Kampala omwo nensanga Ddaani Mugula so nga nze okunsiba twabiiseemu okunsiba mu kkomera naleka kadonkamu kalyo kampuni weeri eyabaddaani Mugula era ffe twagitandika nze nembaleka nembawukanako neŋŋenda era nesonko mu bbaani embuya naye nagira nga nensumatuka nenyankubayo naye nagenda okuva mu kkomera nga Pawulo Ddamulira bwe nabaleka aba neddaani mu gurupu nga Ddamulira baamutta nga yafa namusaalirwa nnyo mu bantu abajja okunnambula mu kkomera yali Pawulo Ddamulira ate era bwe tuliddamu ye yanoonya erinnya lya kadongo kamu erinnya lye bayita kadongo kamu Pawulo Ddamulira era balyesibako abaligenda ne bagamba n'okuligamba nti baliteekako kavyeti nga eyali yiya Pawulo Ddamulira era nkubuulira engeri gye yali yiyamu sooka otumalireyo Ddamulira yali yiya atya yali yiya engeri gye twasooka okuba akadongo kano nga kayaaka bwe twagendanga edda tetwakolanga bisaakaate simibuveera bino ebyobuveera byejja luvannyuma waalingangawo poolo ezaabanga ez'omu kitundu ng'amagombolola nga ki kakati omwo mwe twazanyiranga naye nga bw'oyimba bwoti niwoba tolina microphone abantu bakuwulira mwagendanga ku olwo ne muyingira nga temwalanze
Twalanganga. Mwalanganga mutya. Twatandika okulanga n'okuwandika obuntu papula. Ne mugenda ne mutimba tugenda kujja batya Luyima. Gundi olwo Luyima nga tannabaawo. Yali tannabaawo. Kaakati bwe tutuuka Kasanje erinnya gye litandikira. Kadongo kamu. Twali twakubawo nga tajja ne Kyafe abantu ne tubasanyusa. Bwe twaddayo ogwokubiri abantu ne batandika ogwogera nti abange abayimbi ab'akadongo akamu bakomyewo. Mulina akadongo kammwe kano. Abayimbi ab'akadongo akamu. Muliwulira. Abayimbi ab'akadongo akamu bakomyewo. Ne bagenda nga babuulira bannaabwe. Baluwa tugenda okulaba nga bakuŋŋaanye. Pawulo Ddamulirira gwe nkugamba n'agamba bane mbabuulire erinnya lyaffe erya picking guitarist tuliggyewo tuteekeko kadongo kamu. Erinnya eryo twalirondera mu kusaawa ya Queen mu kalitunsi oyo bwe twakuŋŋaananga okukola endongo eyasooka organization yasooka twali awo mu saawa ya Queen naga nti erinnya eryo tuliveeko abantu batutuumye erinnya kadongo akamu eryo muliraba lijja kuvuga nnyo lijja kuba lya waggulu nnyo gye bujja mu maaso. Ebirala byonna tubiveeko tukole kadongo kamu. Bwe twaveeyo nga tugenda ku regisitaringa Kibiina mu RSB nga tuwandiisaayo kadongo kamu culture company. Awo erinnya kadongo kamu weritandikira. Naye buli muntu alyesibako, n'ono n'alyesibako, oli n'alyesibako. Mugenda muwandiisa ekibiina kadongo kamu culture company. Olwo mulimu badirekita ani naani? Yali Pawulo Ddamulirira ne Ddaani Mugula. Be baali abakulu abaalo. Naye mwalimu Kabuye eyayimba gundi Nambwere yakola ekyafaayo. Mwalimu n'abalala bangi besiyajjukira abalala baagenda naye abakulu beebo ne Benard Nsubuga Benard kubanga yaleeta idea ey'okukola organization y'akadongo kamu ate ye yali musirikale mu kiseera ekyo wa poliisi ansiŋŋaana gye nkolera engatteeka twe angamba twagala tukole kino ate ey'okundaba yasanga nkuba gita mu kkolero awo wennyini wali okolera nga neesanyusaamu nagamba manye ndongo nti ye tujja okwegatta naye Ntebe gitasinga nze bwe banta okuva eruzira yenkunyumiriza mu myaka ebiri. Kadongo kamu culture center yali eweddewo. Kaakati bwe ŋŋenda Entebbe niŋŋamba munnaye tutandike endongo. Saakoma awo ne mpita Ddaani Mugula ne mpita nasangayo Sulaiman Mayanja yali akolera mu Ntebbe hospital. Yali musawo nga telephone operator. Yali no bulijjo nze mmanyi nti yali musawo direct. Ne muyita yali asula Bugonga. Ne tukuŋŋaana twasooka kutuula nze mukyala wange oyo gwotegedde ne Sulaiman Mayanja. Mu kabima kange ka Ntebbe ke nasulangamu ne tuteesa okukola kadongo waffe. Omulungi atulaba awo twagala okutandikira ku kitundu ekyokubiri. Tulese bapanga okukola Ntebbe gitasinga. Batusiibulire abalabi baffe. Bannange abagalwa bange mbasiibula naye mulabye ebintu ebitawaanya abaana bato mubeere nga muwuliriza abakadde kye babagamba baba bayise mu bintu bingi okumulabira awo toguyita omuzannyo bwe ntyo nno kansuubire nti ekitundu ekiddako mujja kufuna ate ebipya ebisingawo. Tweyanze nnyo tweyanze. Amiina so. Mbadde ne Matiya Kakumirizi ennyumba zetusula zitudaaganya abantu abasinga oluyimba lumumanyi naye n'ennyimba nnyingi era tudde ekitundu kyaffe ekiddako ajja tutandikira nga atukubira oluyimba olwokubiri. Lwakusika lyange manya gange tusikane mu kitundu ekyokubiri ng'ate tulaba batandika batya ekibiina ekya Ntebbe Guitar Singers. Otugenda okuba nga tutandikira atakumira mpeera banku.